atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Yenze Jumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga Kulannama omubwati. Bassebo ne bannyabo ensonga endeese nsonga nkulu ate nga ya nsonga okubayigirizaako olwaleero tuli mu mwaka 2024 omwezi gwa kubiri ennaku z'omwezi ziri 14 olunaku lwa kubiri. Bassebo ne bannyabo mukimanyi bulungi Valentine yaggwa eyo mwagiraba tubaddewo njagala kubasomesaako bannayuganda eri mmwe abantu ababonaabona eri abantu abadaagana eri abantu abakyayibwa njagala kubategeeza nti eriyo omuntu azaalibwa ng'aliko obulambe butya. Nze nina group O positive gwe musaayi gwange ne mukyala wange senga Kulannama nabbona n'abakoza Kulannama aligaweesa naye ayina group O naye gwe musaayi gwe. Kati tusobola okuzaala omwana nga wa group O kati group eyo ebanzaale nti bakadde be oba kitaawe naye gwe oyinza okuba ng'olina omusaayi ng'omusaayi ogwo gwa B gwa A gwa C nga group z'omusaayi zonna bwe zigenda. Kati ne mujja mubeera ng'abazadde n'abazadde tukuliiko alina group O positive ne muzaala omwana nga wa group O positive. Kati group eyo njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo omwana oyo azaalibwa nga kitone azaalibwa nga malayika azaalibwa nga aliko amaanyi. Kati nga bondaba nze bassebo ne bannyabo nze maama wange tiyalina group O taata wange tiyalina group O ewaffe group eyo banzaala nga ndi wa group O positive. Kyova olaba nti ndiko amafuta. Kati naawe ali eyo nga tomanyi group yo tomanyi group ya maamawo tomanyi group ya taatawo ogenda kusanga obuzibu. Kati omwana oyo azaalibwa nga si group O nga bazadde be tebagirina. Kakati omwana oyo yoyo gw'owulira nga bw'akula bamuloga nnyo bamubonyaabonya nnyo bw'ayamba abantu bamubba bw'akolagana n'omuntu amukyawa nga talina kyamukoze bw'ateesa n'omuntu amuyitamu bw'abeera n'abantu bakkanya nabo bamuyitamu buli muntu gwakolagana naye amulyamu enkwe. Kati destiny ye abantu abazaaliddwa bwe batyo nga nze babeera baagala nnyo abantu babeera bakolagana nnyo n'abantu babeera balina nnyo omukwano eri abantu bwabeera ne mukyala we babeera bamukwano bwabeera n'abaana be babeera bamukwano naye abantu abo abamwetolodde bagenda bamukyawa ng'ekimuleetera ekyo ge mafuta gali ze malayika ziri gye misambwa giri be balonga abo bazaalibwa nabo. Abantu abo baba batono nnyo mu nsi tebaba bangi naye baba bazaalibwa nga banjawulo. Kati omuntu atera okyebuuza naga lwaki nkolagana n'abantu nga bankyawa lwaki abantu mbayisa bulungi bo ne bampisa bubi. Genda okebere gurupu yo weenoonye olaba amaanyi agakutuulako oba watondebwa mu bantu abo naye nga ng'oli wanjawulo oba wazaalibwa mu bantu abo naye nga ng'oliko amaanyi ag'enjawulo. Kakati abo be bantu be bagamba nti twazaala omwana oyo naye omwana oyo bw'ayogera ekigambo kiba bw'ateesa n'omuntu ekintu kituukirira bw'aga nti ngenda kubeera kino buli kyakwatako kituukirira. Omuntu oyo ne bwe bakuloga tebasobola kuwangula ne bwe bakuwalana tebasobola kuwangula. Bonna batuuka abantu abo ne bejjusa ne bakomawo wooli oba oteeka okuba ng'obasonyiwa kubanga otegedde gurupu yo otegedde destiny otegedde obuzaale bwo otegedde status yo otegedde bw'oyimiridde nti abakugu nga Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa yakusomesa ku gurupu yo. Kati mugende mwekebeze gurupu z'omusaayi. Abazadde bammwe bwe baba bakyaliwo nga maama waali ng'olina obusobozi mukebeze gurupu ye nga taata waali bw'oba olina obusobozi mukebeze gurupu ye kubanga bw'obeera ng'olina gurupu O positive nga ne mukyala we alina O positive
obviously abaana bemuzaane bemutabatwala ku DNA bonna baba ba group O. Era abaana abo babaako amafuta bafuna ku maanyi gammwe gano. Abaana abo babaako obuyinza bafuna ku maanyi gammwe gano. Naye tegayinza kutuuka ku gammwe, tegayinza kutuuka ku oyo eyazaalibwa ng'ono si wa group O n'ono si wa group O naye ne bazaala group O. Kati oyo yabaako okwolesebwa, yabaako okulabisibwa, yabaako obwannabbi, yabaako obujjajja, yabaako obuyinza obw'enjawulo. Omanyi basibo ne banyabo tubaleetera bye mutamanyi, tubaleetera bye mutategeera, ne tusinziira ku Nono TV ne mubiraba, ku SK7 Media ne mubiraba, ku mikutu gyaffe egya TikTok. Kati nkusaba gwategedde ebintu bino sebo nfollowinga ku TikTok account zange, account yange ya music mfollowinga. Ekyo kye musinzirako okubuuza nti naye Ssaabakabona nga wanjawulo, ebigambo ebimuvaamu nga byanjawulo, ebintu byakola buli kyakwatako nga kitambula, bw'abeera mulwadde n'amukwatako ng'awona, bw'agenda okuteekateeka lubaale ng'atereera nnyo, bw'akuwangira ejjembe nga liba ly'amaanyi nnyo, bw'abeera mukozi wo. Kati nze nina abakozi bange abavuga loole zange. Ninako omukozi omu bamuyita Buule we Kinoni, ng'ogenda kutuuka Kinoni wali ng'ekiwangala awo ng'ovudde mu Bakasozi omugenzi Livingstone awo ekyabbogo n'ogenda awo ali awo ng'ogenda kwetanga Makondo nga ku kigo ky'e Makondo. Yeebuuza n'aka nti nze buli muntu gwe nvugira emmotoka nga sifunangako muntu alinga ggwe, tonkubira ssimu, tombuuza ndiriddawa, tobuuza wataddeyo sente ku akawunti lwaki. Kati abantu abo baba n'emitima emirungi. Nina omulenzi avuga super great yange ye Kenya, nina omulala avuga gundi avuga trailer yange egenda e Rwanda, waliwo ono avuga ezigenda mu sementi. Kati abantu babeera bambuuza naye jjajja bwe tukolagana naawe onyiiga ddi ng'obeera musanyufu, gwe kyogamba tolina bikusoomooza. Nakolanga ne Caviton Music mu Kululujja, nambuuza naye gwe jjajja onyiigako ddi lwe mbeerawo ne singa nga temuli basanyufu. Kati eyo destiny ebeera nzaale, naye osobola ogigabanyaako n'abantu abalala nga bw'owulidde bwe nkubuulira gurupu yo. Kakati ssebo gwawo oli omanyi gurupu yo, sebo jjajja wooli wali ogezeko ne weekebeza n'otegeera gurupu yo, n'otegeera olina obungi bw'omusaayi bwenkana ki, sitetasi yo mu mubiri gwo, obutafaali bwo bwenkana ki. Bwo obutafaali obwo bukola omusaayi buli butya, white blood cells ne red blood cells. Wali otuddekaawo ne weekebeza, ogendako mu ddwaliro. Wadde oli awo oyagala Mukama Katonda akuyambe, naye obulamu bwo bumanyi. Basibo ne banyabo nze mmanyi obulamu bwange, manyi bwe nnyimiridde, manyi bwe nfaanana, manyi dokita wange, ate manyi emisambwa gyange, manyi lubaale wange, manyi ekika kyange, manyi obujjajja bwange, manyi obwakabaka bwange, manyi baffe Ssaabasajja Kabaka, manyi ensi yange, manyi obukulembeze bwange, manyi ssentebe antwala ku kyalo. Ssentebe wange yali omwami Difas Kafeero ow'Enjerere wali mu Kirowooza. Mwami oyo yafa twamuziika bbawa Nnaalongo Kasuwaani, yanneewuunyanga nnyo. Kakati mmanyi abakulembeze bonna abajja banneetooloola mbamba manyi, n'abantu benkolagana nabo mbamba manyi. Kati ojja kwesanga ng'abantu batyo bimulaba nga baliko amaanyi, era olwaleero oyinza okusanga kakati nga Principal Kyagulanyi osobola okumusanga nga destiny egyenjogera nga wa group osobola okisanga sikinaako bwino. Naye bw'olaba abantu enkola gy'akolamu, ebintu entambuza gy'abitambuzamu n'amafuta agamuliko, ojja kumusanga ng'ayina group O positive. Ekyo mujja sikimanyi, nkyogedde bwogezi bwe kiba si bwe kiri mu nsonyiwe, naye nze bwe ndaba ebikolwa bye biraga nti aliko, kubanga omuntu oyo awalanibwa nnyo, akyayibwa nnyo, apenetratinga, akola ebintu omuntu byaba talowooza. Gwe nolowooza nti kiza abruptly, naye obwamu oyo nange kyova ndaba mu bujjajja, mu bwa Ssaabakabona, mu buwangwa n'ennono,
mu kusamira ekituufu ndi wanjawulo toyinza kungerageranya n'abantu balala lwaki nti ngezaako genda nga mbawaayo ka program olwaleero kyenvudde nkeera ku makya nenjagala mbakolere programu eno mutegeere destiny yammwe mutegeere obulamu bwammwe mutegeere omukisa gwammwe mutereeze obujjajja n'omukisa gwammwe ng'otegedde n'okutegeera obuzaale bwo ogenda kuba otya osobola okugenda ewa jjajja n'omubuuza naye nnyimiridde ntya osobola okugenda ewa dokita n'otegeera n'emmere gy'olina okulya kati basebo ne banyabo nze sirya ovakedo kubanga akola omusaayi mungi ate nga nina omusaayi muki mungi nnyo nze sirya kawunga kakola omusaayi mungi ate nga nina omusaayi mungi nnyo nze sirya bijanjaalo bikola omusaayi mungi ate nga nina omusaayi mungi nnyo kakati bwe mbikozesa nfuna alaje nze sigolokoka ku makya nnyo kukeera era ogenda okulya nga njogera ng'alina ssenyiga nga njasimula ng'alina ssenyiga kati oyo alaje buli muntu alina gurupu opositive afuna alaje kakati nze sinywa mwenge bwe nnywa omwenge guba gugenda kumpisa bubi kubanga omuntu wa gurupu bw'anywa omwenge aba tasobola na kusituka olwo omusaayi nti guba gw'amaanyi mangi kati ate gujja ne gutula ku gundi okwo omuntu wa gurupu ne bw'alya ekkiro z'ennyama nnya nga mbisi terina kyeyinza kumukola ki kumukola balya nnyo ennyama babeera ba hunters hunter oba onookitegeera otya balya nnyo ennyama nnyo omuntu wa gurupu ogwe bw'owulira ng'oyagala nnyo ennyama nga muzeeyi magala bw'owulira oga nti oyagala ennyama oteekwa okwekebera gurupu yo n'osanga wa gurupu abantu ba gurupu baagala nnyo ennyama ate ne bwagirya nga mbisi ne bwagirya nga evamu terina kyemukola kubanga gurupu ye bwetyo bwefaanana kakati basebo ne banyabo ka programu kano kabadde mu kitundu ekyokwemanya okwetegeera ekyo kikuviireko okusonyiwa abantu bonna abakukola obubi omuntu wa gurupu eyo ne bwanyiiga asonyiwa tasobola kuzibya lunaku ng'anyiize era bwakunyiigira ne bwoba wamukolaki bw'ogenda aseka busesi kati muddamu kumbuza jjajja Ssaabakabona lwaki obeera musanyufu lwaki omuntu ne bwakukola obubi omwaniriza lwaki abantu bakukola nnyo obubi ye kiba mu destiny eno nti omuntu kimuwaliriza okuyisa basobole okulabirako amaanyi go gali omuntu kimuwaliriza okwefuulira basobole okulabirako amaanyi go gali omuntu kimuwaliriza okulyamu olukwe basobole okulabirako kiri kati batandike okwanalayizinga nti ekituufu ono si muntu wa bulijjo ekituufu omuntu ono takola nga bya bulijjo ebintu bye byakola olaba gundi yamuyisa bubi nnyo naye omusanga amwebongako abantu batandika okugamba naawe weeyise nga jjajja Jjumba naawe weeyise nga Kyagulanyi naawe weeyise nga gundi ŋŋambo wa gurupu ogwe sikwogeddeko kubanga erinnya lyo sirikolaki sirimanyi naawe weeyise nga Ssengakulannama ekibuuzo ekyo Ssengakulannama yakimbuuzaako nagamba naye Ssaabakabona nga nnyambye nnyo abantu nga nkolaganye nnyo n'abantu nga mpadde nnyo abantu naye abantu lwaki bagezaako ne bwaba mukozi gwengulidde ettaka gwenkoze bwe lwaki bagezaako ate okwataakinga nze oba lwaki bagezaako okumpisa obubi oba okunzivoola ng'ate abantu mbayamba nnyo ne mugayo eyo bagiyita destiny kebera gurupu yo ey'omusaayi ojja kukisanga nga kiri bwe kityo kati naawe ojja kubeera eyo naye nga tomanyi tofunyemu ekyo okuyiga nkwegayiridde nfolowinga ku tiktok yange ya music Jjumba Lubowa aligaweesa ku tiktok yange yenzikiriza Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa ku tiktok yange y'obujjajja jjajja Jjumba Lubowa aligaweesa ziri ssatu genda ku Nono TV subscribe genda ku SK7 Media subscribe ogenda kusangako ebintu bingi eby'obujjajja osobole okwemanya n'okwetegeera essimu yange eri 0772 623 077 623 gweyagala Airtel eri 0704 00 28 essimu ezo ziri ku WhatsApp nkubira nze nzikwata twogere bw'olaba sikutte teekako ka message ku WhatsApp nja kusobola okwanukula ntuula mukono mu kirowooza Uganda Christian University oba Bishop Stage
gambo wa boda ntwale wajjajja Jumba mu Kirowooza ku Kenya Road ojje twogeremu oyagala ku kansolinga oyagala kulagula oyagala kunyumiza kwebyo byaliwo oyagala kumanya byafaayo bya bujjajja oyagala nzikiriza ya buwangwa na nnono tusinza lwa mukaaga kuba kweza essimu ojja kuba osobola okutufuna 0753 62384 basaba ne banyabo mbadde mbanyonnyola ku kigambo kye bayita group O n'embeera gye tuyitamu n'ebizibu byonna nga bifaanana basaba ne banyabo omuntu wa group eyo azaaliddwa bw'atyo n'omwana gwazadde amukyawa oyinza okulanga omwana wo wamuweerera bulungi omwana wo wamwagala tolina kyewamukola naye omwana nakukyawa abantu abooluganda bakukyawa mikwano gyo bakukyawa abantu bonna buli akulabako akalungi baba tibakwagaliza baba tebakwagala naye nga gwe buli muntu omwagaliza afuna obulungi bwosanga muno ng'aguze emmotoka ng'omwebaza yasomye bulungi ng'omwebaza yafunye omusajja omulungi ng'omwebaza naye gwe ne bwofuna omwami ng'oli mukyala n'ofuna omwami abantu abo batandika okuwala wasanga olinamu akasente abeera ayagala kupa abaana bennyini b'ozaala batandika okukolako enkwe bennyini nga bakolagana n'abaluganda bano abalala oba n'abantu abalala abakwetoolodde era bw'osanga omuzadde ng'omwana we tamwagala munnange kiba kitundu kiri ekyobuzaale mu musaayi kubanga omwana yasobola okutta naye nakabona wankabona laadi Kisomba Nabbi Matovu kitaka kya Nawansi omulangira Nakiyongo omubazi omuweereza Luganda kuli olugendo enjala tirudda muzzukulu wa Namazingo Muluta Nyanja Musamize Sebide Rujumba Ssekabaka Wankoko Ndabirwamu mukadde akinagaddira ebyewongo yabeeranga wali ekawuku nga wowetera n'ogenda ebima wansi eyo waliyo omusamba baguyita Nabageya okuliraana ku biiki yali Kyadibakojja kabona laadi Kisomba Nabbi gye yabeeranga nga musajja musese yali musajja wa kitiibwa mu bujjajja naye omwana we yamutemaatema ng'amutemetemedde namu bujjajja n'amutemaatema n'amutta n'omwana oyo abataka baamala era naye ne bamutta naye kyenjagala okutegeeza gwe weebuuza omwana waatemeratemera kitaawe awo oyinza okusanga omwana ng'asse nnyina kakati mwe abasamize njagala okubategeeza mu abantu b'obujjajja oba mu abantu ba gurupu eyo oba mu abantu abalina kye beekoledde n'abaana omuwa school fees nga bw'omulagirira ekyokukola omubuulira nga bw'omulagirira ekyokukola essaawa yonna abaana abo bagenda kwefuulira bwe bakwefuulira tokyewuunyanga gamba nti Ssaabakabona yakinsomesaako naddala mu abantu abaliko emisambwa naddala mu abantu kubanga abantu abasamize abaliko obujjajja batono abalina amaanyi bwe gatyo abaliko obuyinza bwe batyo kyera kyova olaba nti ekitundu ky'okusamira kyabeerangamu abantu batono olw'ekitundu ekyo eky'obwomwoyo basaba ne banyewo ffe twagazizza abantu okusamira n'abantu ne basamira nnyo naye ng'amasannyalaze g'obusamize bagajja ku ffe ng'oluusi si butonde oyinza okusanga omuntu ng'aliko kawumpuli naye nga tasobola kwogera nga kawumpuli obwo bw'ayogera oyinza okusanga omuntu ng'aliko lubowa naye nga tasobola kulagula nga lubowa obwo bw'akola osobola okusanga omuntu ng'aliko kiwanuka naye nga kiwanuka atudde ku ggwe eyazaalibwa mu maanyi ago genjogedde nga tafaanana na kiwanuka atudde ku muntu owa gurupu E oba owa gurupu B oyinza okusanga mukasa atudde ku ggwe nga tafaanagana na mukasa atudde ku muntu owa gurupu O oba gurupu B oba C kati owa gurupu O yabeera strong yabeera leader bw'ebeera nnume yebeera efuga ekiraalo nga bw'olaba zino embuzi enzungu baleetamu ennume ne bagijja e South Africa ne bagaa nti ennume eno ya $7,700,000 naye ng'ate embuzi kati nga ya lulyo kakati bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti ensolo ezo oba lubaala oyo bw'atyo bw'abeera kati njagala kunnyonnyolamu abakongozi oba abasawo b'ekinazi oba abasamizi oba abantu ba bulijjo titwenkana timuddamu kulowooza tigundi yasamira nange nasamira twenkana tikisoboka amaanyi gaba ganjawulo kubanga nze ngezezaako okuba nalazingira nze kati naawe weeteeke mubigera n'abalabye puroguramu eno omanye ogambe nti jjajja yabadde agamba nze ogenda kutegeera ng'omaze okukebera gurupu yo
ogenda kutegeera ng'omaze okulaba gurupu ya maama wo ogenda kutegeera nga bwe nannyonnyodde nti gurupu ya maama eteekwa kubanga si musaayi mulala neya taata nga gurupu ndala kati nga bwe bazaala omwana owa gurupu omwana oyo obviously abaako obwamwoyo kati nebaayo omwana ng'alina gurupu o olw'okubanga taata alina o ng'alina gurupu o olw'okuba nti taata ne maama balina o kuba nabagaye nti taata ne maama nga balina oppositive obviously tebazaala gurupu ndala bazaala o positive nganze ne senga kulannama abaana bonna betuzadde ffe bonna balina gurupu oppositive kubanga eyo ye DNA esooka bw'okebera mukazi wo ng'alina gurupu oppositive nga naawe olina oppositive abantu abo nga bwe nnakunnyonnyodde nti babawalana nnyo babakyawa nnyo babaka amaanyi mangi kati abantu abo bazaala omwana oyo ng'ali bwatyo kati omwana ono afaanana nga bisaso afaanana nga nnabisaso afaanana nga nnabukeera omwana oyo afaanana nga najjumba omwana oyo afaanana ng'ajja ku destiny ya maama we ne kitaawe era abaana abo bakula nga bo balala kubanga baba bagamba nti abaana abo bafaanana maama waabwe abaana abo bafaanana taata waabwe abaana abo amaanyi agabaliko era basebo ne bajja mu bisaso tayinza butasamira tasobola butaba musawo tasobola butaba kabona bisaso ateekwa okukula ng'obwo buyinza abulina ojja kwesanga ne nabukeera ne nabisaso nga bonna bwe batyo kubanga destiny obuzaale oba DNA bwetyo bwekolaki kakati ate oli gwe basanze nga gurupu eno emuzadde n'erisiwe badde kati ate ye n'aba mulala n'abeera nabbi n'abeera oracles n'abeera ng'aliko amaanyi n'obuyinza obw'obujjajja munfunye bulungi kubanga programu nagikoze programu eri mu dakiika 25 ojja gigoberera ojjetegereze bulungi kale basebo ne banyabo gurupu eyo gurupu o nsonga nkulu nnyo omusaayi ogwo gubeera strong omuntu oyo munanga abati yekengera gyoyagala gyomutwala naye tosobola mukola kibi ye muntu gw'owulira nti bagezeeko nomukuba amasasi yalemye bamuwa obutwa afe nga bwolaba bwe bawasenga kulannamu obutwa naye nga tafa kimu ku gurupu z'omusaayi nga bwolaba abantu abamu be bagenzi nege nti gundi oyo bassa abantu bonna ne bamamalawo naye ye yasomose kakati embeera bwetyo nga bwe zenji banyonnyola gurupu eyo ebeera gurupu y'amaanyi era mwegendereze kyalibadde kirungi nti omusajja okuwasa omukazi asooka kwetegereza gurupu ye kyalibadde kirungi ng'omusajja okuwasa omukyala asooka kwetegereza gurupu ye n'omukyala okufumbirwa bwe kityo abantu balina n'obulwadde bwe bayita sikoserozi nga buli mu kika naye mumugenda okuwasa omukyala oyagala yeekebeze HIV oba siriimu tomukebedde nakumukebera oba alina olubuto oba talina lubuto abantu basooka ne bagenda ne bamukolako kye bayita geno test omwami n'omukyala ne bamukolako geno test ate nga mukozesa amalwaliro ago nga bwolaba mulago amalwaliro agayina ebyuma ebirungi nga bwolaba amalwaliro naye kanjogere ku ddwaliro ekkulu erya Uganda kanjogere ku mulago ne mugenda ne babakebera ate bwe baba babakebera muyina genda mwenna omuntu tomugamba ndetera rizatisiza muyina genda mwenna ne museetuka katebe bwe museetuka ne babajjako musaayi nga muli mwenna n'otegeera gurupu y'omukyalawo n'otegeera alina kirwadde ki alina kansa alina UTI alina obutafaali obuleeta sikoseros n'otegeera ebintu ebyo mbeegayiridde bassebo ne bannyabo nga bwolaba ku kyalo nti kuliko omwami w'emyaka 8 naawe omuvubuka w'emyaka 2 ogenda kutuuka nga gwe wa myaka 8 ku kyalo ekyo nga bwolaba kuliko omukadde w'emyaka 9 naawe ogenda kutuuka gwe w'emyaka 2 ng'oli wa myaka 9 kakati lwaki obulamu obuzannyiramu ku myaka 3 nga maaso osigazzaayo emyaka 6 lwaki obulamu obuzannyiramu ku myaka 4 ng'ate maaso osigazzaayo emyaka emirala 4 kwata emyaka gyo 4 okebere omusaayi gwo oleke kusala batta otegeere gurupu yo otegeere nekyoyagala kijja kuyamba okuwangaala ate okubeera ng'oli w'amaanyi
program zino tuzikola mujjemu ekitundu eky'obusomesa mujjemu ekitundu eky'okuyiga olwaleero nsomeseza ku group ey'omusaayi group kati gwogenda genda mu comment section gombuuze nti ate aba B ate aba A ombuuze ku group yo ey'omusaayi kubanga basebo ne banyabo nze ndi mulonde nayolesebwa ndiko obuwangwa ndiko amaanyi g'ensi ndiko ekitundu eky'obwakatonda ndi Ssaabakabona ndi musajja musomesa kati naawe genda mu comment section naye sooka olaikinge ompa akatima onyigeko oteke mu katima okwate YouTube yaffe ate emisomo eminene gisange ku YouTube ku Nono TV kubanga wano ku TikTok dakiika emu tizigwayo dakiika 2 genda ku YouTube yaffe Nono TV SK7 Media genda ku YouTube eya Nono TV YouTube ojja kusangayo omusomo mulamba nga bwe nagusomesa okuva mu ntandikwa nga bwe kusemba osobola okutegeera obulamu bwo muganda wange basebo ne banyabo mbabuuzizaako yenze Jumba Luwaligawesa Katonda w'abajjajja pozi n'abagambye nti essimu yange eri 0772 623 ne mbaga 0704 00 28 98 ne mbagamba 0753 623 eyo yeyo kukigwa basebo ne banyabo nze essimu zange ziri mu mannya gange Jumba Luwaligawesa sirina simu eri mu mannya ga muntu mulala gwe simu gy'okubako gwe sooka oginoonye nti eri mu Jumba Luwaligawesa kakati yegenda kuba yange essimu zange zonna ziri mu mannya gange Jumba Luwaligawesa teri simu gyenja kugamba ate yogera neeno yogera kweno essimu ziri mu mannya gange ate bw'ozikuba onkwasa osobola n'okungamba nti jjajja kankukubire video call ndaba oba yeggwe jjajja kankubire essimu ya video call nsobole okukonfaminga njogera naawe nsaba Katonda w'abajjajja abampeera omukisa